Buvunaanyizibwa bwannamawulire yenna okwekenneenya amateeka n'enkola zonna ezifuga emirimu gya Paalamenti okusobola okakalabya emirimu gyabwe nga tebalinyidde eddembe ly'abalala. Chris Oboro, omwogezi wa Paalamenti, akawangamudde nti singa munnamawulire yenna afulumya amawulire okuva mu Paalamenti nga gavoola ekitiibwa kya Paalamenti n'abalala abagikolamu, wakkangavulwa sinakindi okusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Kino kiddiridde Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga okangula ku ddoboozi Ssabbiiti ewedde ng'anenya bannamawulire olw'okuwandiika ye byayita ebyasswaka bye bitoboola ekitiibwa kya Paalamenti. Chris Oboro akikatiriza nti singa munnamawulire azuulibwa nti yafulumizza amawulire agatyoboola ekitiibwa kya Paalamenti wakuyitibwa nnyonyole ku nsonga y'eggulire eriba lifulumiziddwa oluvannyuma yeetonde mu kakiiko akakola ku mateeka agafuga Paalamenti, ng'ekyo bwe kiba kiganye wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. The rule provides that the Committee of Rules and Privileges of Parliament calls the reporter and asks the reporter to show the veracity of the story. If the story is false, the rule provides that the journalist goes to apologize to the House. If you are aggrieved, you go where? To court. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga yalabula bannamawulire Ssabbiiti ewedde olw'amawulire ag'enjawulo agaafulumizibwa nga galaga nti Paalamenti terina kirala kyekola okuggyako okwegabira ensimbi omuli ez'emmotoka, ez'okufa n'engendo ez'enjawulo mu mawanga ag'ebweru ezigambibwa nti tezirina mulamwa. Robert Sempala nga yakulira ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire ekya Uganda Human Rights Network for Journalists takkiriziganya na nkola ya Paalamenti okutandika okweronda ku mirimu gya bannamawulire kubanga kigenda kuviirako bannamawulire okutandika okwekkiranya nga bakola emirimu gyabwe ng'ate bannayuganda beesiga bo okutegeera ababaka baabwe engeri gye bakolamu emirimu gyabwe egyabatumibwa abalonzi. Twagala Paalamenti naye eveeyo ewagire kaweefube yenna ow'okuleeta obukugu mu mulimu gw'amawulire, si kuzibikira kaweefube akolebwa amawulire okukuza amawulire agetengeredde free and independent media. Twagala ebenge ina kyerabika kyekolawo nesi kuwulikika buli ssaawa nga baleese kintu kinyigiza amawulire. Ekyo tekiri sustainable, tosobola kubeera nakyo mu bbanga eppanvu n'owangula nakyo. So ekyokutwala bannamawulire okubabuuza akana n'akataano kati bwe gubasinga babagenda basalira kibonerezo, bagenda bateeka kalaba babasibe kuba Paalamenti erina ebibonerezo ebyo. Guno si gwe mulundi ogusooka Sipiika wa Paalamenti okufuna obuzibu ne bannamawulire ng'era obunkenke buzze bubeerawo ekiviirako ne Paalamenti okuteekawo obukwakkulizo nga bukakkali omuli obutasaka ga Paalamenti nga tolina diguli. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.